Alright, natemba lamusizaako nnyo oli ku Yugi Updates vikosinzidde okubanga otuwuliriza awo wennyini we tugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati nno ebyabaddewo era oba ebigenda maaso mu ggwanga yattu Uganda buli muntu abitegera bulungi nnyo. Obanga oli mugoberezi wa mukutu guno ogwa Yugi Updates TV tukwapudetinga buli kanaku buli ssaawa ate era ne tukolerako full up ku information gye tuba twakuwadde. Kakati twabawadde information ng'eraga nti ekitongole kya United Nation kigenda maaso n'okusuwinga eggwanga erya Uganda naddala Institute eya Uganda People's Defence Force era nga baba accusing okubeera nga beenyigira mbikolwa ebyettabbu ennyo omwali n'okutwaliramu obulamu bw'abannansi b'eggwanga erya South Sudan. Ebyo tujja tubibawa. Oli ku Yugi Updates TV mbalamusizaako nnyo mujje bale egyo gye mutuusaako engalo abali emitala w'amayanja abali mu ddungu abagenda okukazana mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi okubeera ku Yugi Updates TV. Wabula nagambya ggwe ayagala otweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako. Kakati ebyo nga bikyali awo Uganda evuddeyo ne yeewakana bavuddeyo ne badisimisinga ebyogerebwa ekitongole ekya United Nation. Wabula bafulumiza ekiwandiiko kifulumye. Uganda efulumiza ekiwandiiko nga kigenda mu maaso n'okukiralifayinga nga beegaana bulungi nnyo ebikola bye babataddeko ebyokugenda mu maaso n'okutiigomya n'okutta omwali okutugumbula bannansi b'eggwanga erya South Sudan abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Salva Kiir. Ngenda kubanga nkikuwa ebigenda mu maaso mu Uganda si birungi. UN yandisamonalinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku bigenda maaso. Ekiwandiiko ekyo kyenkuteereddewo ogenda kubanga okyota buliro. Ekiwandiiko ekyo nga bw'okiraba kakati okusinziira ku information evaayo UPDF oluvannyuma lw'okukangibwa ennyo n'ekitongole ekya United Nation ku bintu bye baagenda mu maaso n'okukola mu ggwanga erya South Sudan okuva badeployinga amagye gano aga UPDF. Kati UN yavuddeyo ejjukira nti n'egamba nti nno Uganda bagenda kubanga banenyezebwa olw'ebikola ebyettabbu omwali okwokya bannansi obayira kemiko obaziikira mu kinnya kimu okwokya ebyalo buli kalulu ke baali basuubira nti nno kalimu opposition agenda mu maaso n'okubanga avuganya gavumenti ya Salva Kiir bakalumbagananga era ne bagenda mu maaso n'okubanga bakateera omuliro abasinga ne babookya. Eyo information eva mu kitongole ekya UN. Kati Uganda ng'esinziira mu Ministry of Defence and Veteran Affairs Uganda People's Defence Force Department of Defence Public Information bawandiise ekiwandiiko era nga kisomawo ekiti Uganda's mission in South Sudan is legitimate and has saved life. Is legitimate and has saved life. Nti mission bannayuganda gye baakola UPDF mission gye baagendako mu ggwanga erya South Sudan yali legitimate era ya saving obulamu bw'abantu bangi mu South Sudan. Yaliwo mbwenkanya yali ya bwerufu. Legitimate kikitegezaako okutegeeza yali ya bwerufu era yali ya mugaso yagasa nnyo bannansi b'eggwanga erya South Sudan. Reference is made to the report of the United Nations Commission on Human Rights in South Sudan published on 27 February 2026 and the accompanying media reporting. Inti reference eno gye bawandiise eno report egendera ekitongole ekya UN Commission ku nsonga za human rights z'okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya South Sudan ku kusinziira ku kiwandiiko ekya in South Sudan nga ya publishing bwe yateekebwawo ng'ennaku z'omwezi 27 February omwaka guno gwe tulimu ogwa 2026 era
ne kigobererwa era kigobererwa ne medias eza reporting ensonga eno. The current UPDF operation in South Sudan is completely legitimate. Kigambye nti the current UPDF operation in South Sudan is completely legitimate. Inti operation yakolebwa mu ggwanga lya South Sudan yaliwo mu mateeka, yaliwo mu bwenkanya na mazima. UPDF was invited by the sovereign government of the country. Tira UPDF yayitibwa government ya South Sudan nga yeetwala era baali balaba government yali yakyetwala. And the development was proved by the parliament of Uganda. Wano njagala osimbe nnyo essira. And the development was approved by the parliament of Uganda. Nti era n'enkulaakulana eno yakolebwa yali emaze okukakasibwa parliament y'eggwanga Uganda. Awo mukwano gwange tugenda simba wakati. Lwaki nkugamba nti tugenda simba wakati? We bagamba nti nno okusinziira ku kiwandiiko ekyo bagamba nti nno UPDF was invited by the sovereign government of the country. Yakowoolwa yaliyo mu mateeka era ng'ekoowoddwa gavumenti ya South Sudan. Era deployment eno bagamba yali emaze okukakasibwa parliament y'eggwanga Uganda. Yali emaze okukakasibwa. Naye nga tujjukira bulungi nnyo minisita avunaanyizibwa ku nsonga za UPDF Aboth yavaayo ne yeekubira omulanga mu parliament ng'agamba nti UPDF yadeployingiddwa mu ggwanga erya South Sudan. Wabula ate nga kiri mu mateeka nti eggye ly'eggwanga ekkulu erya Uganda People's Defence Force okuva mu ggwanga lyalyo okukulosinga ogenda mu ggwanga eddala lirina okugenda mu mateeka with the approval of the parliament. Naye kyewuunyisa nti nange minisita yennyini sibimanyiiko. Minisita yabyegaana naga sibimanyiiko era njagala bambuulire bazze kitya amagye gatuuseyo gatya mu South Sudan. Wabula UPDF yaddamu minisita ono wati nga bamugamba nti gwe kyoba omanya Aboth otukiikirira bukiikirizi mu parliament. Tekitegeeza nti nno ogenda kutegera ku buli operation zaffe zonna ze tukola mu UPDF. Oba ojjukira saga eyo mu mwaka oguwedde nga bagenda mu maaso n'okusikangana omugwa mu ntandikwa y'omwaka ogwaggwa ogwa 2025 nga UPDF edeployingibwa mu ggwanga erya South Sudan okugenda otebenkeza emirembe. Kyokka kino tekyakoma okwo. Oluvannyuma twalaba ate nga ne South Sudan evaayo ewandiika documentary ng'eraga nti byo tennayanyirizaako magye g'eggwanga Uganda mu South Sudan era tebaaliyo tebannalinnya nayo. N'oluvannyuma twalaba ekiwandiiko okuva oba obubaka okuva mu Riek Machar vice president w'eggwanga erya South Sudan we bali mu mbiranye ne Salva Kiir ng'agenda maaso ng'agamba nti Uganda ekyokudeployinga amagye gaayo mu South Sudan tekigenda kubanga kitebenkeza mirembe wabula kigenda kwongera kusajjula mbeera si y'engeri y'okutebenkezaamu emirembe. Era Salva Kiir waba deployinza amagye g'eggwanga Uganda nga luza gagenda omutebenkezaako emirembe tigagenda kuba opposition bonna gabakakkanye olw'eddembe likomewo mu South Sudan. Ekyo yali yeerimba ebyo byali bigambo bya Riek Machar. Wabula bino ebigambo babibuusa amaaso era bino byonna byali bikukakasa bukakasa nti tujjeko akabuuza eggwanga erya Uganda lyamaze dde okudeployinga amagye mu South Sudan. Wabula South Sudan ng'ebyegaana so nga ne Uganda Institute eya UPDF nga naye ebyegaana ng'egamba tedeployingangako magye. Wabula kati wano mu kiwandiiko batugamba nti eno development yali emaze okuba ng'eri approved by the parliament of Uganda. Kyokka nga parliament y'eggwanga Uganda omukiise wa UPDF Aboth yagamba bino yali tabimanyiiko era ng'ayagala institute eno eveeyo clarifying kijja kitya nga amagye ga deployinga mu South Sudan nga ye takimanyi. Amagye obubaka yugaleeta newankubadde baali bamaze okyegaana nti banna deployingako magye mu South Sudan. Obubaka engeri gye baddamu minisita ono bwalaga nti baali bamaze okukikola nga bamugaa tolina tulingiriza nnyo manya wookoma tolina kumanya development zaffe zonna tolina kumanya operation zaffe na mission zaffe gwina tukiikirira bye tugambye otwale mu parliament. Waliwo kye twagambye nti nedda kati ate biki byoyagala okukiikayo
ensonga wezito wezaali wabula ate ne tulaba ku mikutu egya social media ng'ogwa Twitter nga General Muhoozi Kayino nga ba Chief of Defence Force agenda maaso n'okupostinga ng'alaga amagye engeri gye gadeployingiddwa mu South Sudan era engeri gye gatuuse dda mu kibuga Juba. Ebyo byonna bwalinga bujulizi obuteegaana nti amagye g'eggwanga erya Uganda gali gamaze okuba nga gakola ki nga gayingira mu South Sudan okulaba nga gakuuma pulezidenti wa South Sudan Salva Kiir saako n'okukuuma ekibuga Juba obutasalibwako. Back on the point, tubadde tukyagenda mu maaso n'ekiragiro n'ekiwandiiko kino ng'era kigamba nti kyali kimaze dda okupuluvingibwa ne paliyamenti y'eggwanga Uganda, of which paliyamenti yali emaze okuba nga ebyegaana. UPDF has never targeted civilians in its 45 years cherished history. Nti UPDF tekibangawo era tebakikolangako ekyokubanga batagetinga ba civilian bannansi b'eggwanga lyonna emyaka gye bamaze nga bakola mission emyaka 45 mu byafaayo by'eggwanga erya UPDF tekiriiyo. That is why it is extremely popular with the people never it operates. Nga bagamba tebakikolangako era y'ensonga lwaki tekiribaawo kubeera nga bali exposed nnyo n'abantu buli bwe baba nga baoperating operations zaabwe tebengeginga nnyo mu bantu. UPDF has never the years conducted successfully military and peace support operations in Somalia. UPDF has ever the year conducted successful military and peace support operations in Somalia. Nti UPDF bulijjo emyaka n'emyaka egenda maaso n'okubanga efuna achievements succeedinga mu military mu kutebenkeza emirembe n'okusupportinga operations mu Somalia. Mwali muwuliddeko nga bibaawo in Eastern DRC and in South Sudan. Mu Eastern Democratic Republic of Congo mu ggwanga erya Congo saako ne mu South Sudan bino ebintu tebibangawo tuze tusucceedinga tuze tuwangula era temuwulirangako bumulumulu bwabikolwanga bino era muleme tusibako matugambuzi tuliisango. Wuliriza ekiwandiiko kye bawandiise kyongera okukiralifayinga nga kiraga nti bino byonna babisambajje era nga babitwala okubeera nga biringa rubbish ku sayidi yaabwe. The people of South Sudan are happy with UPDF operations in the country which prevented international fighting in Juba and stop the white arms authorities against the population. Nga bagamba mu kiwandiiko nti abantu mu South Sudan basanyufu bya nsusso n'eggye lino erya UPDF cooperations bagenda maaso n'okukola mu ggwanga lyabwe olw'okupreventinga okulumbaganyi n'obulumbaganyi n'okulwanagana okuli mu Juba era n'okustopinga white army ebikolwa byabwe bakola eri population y'eggwanga lino. The report is not executive while the media reporting is based and does not take into consideration Uganda's position, which have been communicated numerous times to the UN. Nga bagamba nti report eno egenda maaso n'okubanga tegenda maaso n'okubanga erina oluwaanirizo oba exaggerating ebintu newankubadde reports okuva mu media zibeesingira ku bye tutamanyi. Kino tebatwala consideration tebalina kye bakonsidalinga ku Uganda na kifo kyerimu, which has been communicated numerously times in UN. Nti tebalina kifo kye batwalamu newankubadde bagenze maaso n'okubanga bakola communication enfunda eziwerako mu UN. Uganda's position is premised on the continued political dialogues between the parties, prevention of the widespread of violence and securing the regional instabilities. Nga bagamba ekifo kya Uganda kyerimu, position Uganda gyerimu esinzirira ku political dialogues zibagenda maaso n'okukola okusinzira ku parties n'okupreventinga obuvuyo n'okusekewalinga regions instabilities
mawanga gonna era ne bateekako omukono Charles Magezi n'ateekako omukono olwa information eno. Kati kyekyo ekiwandiiko ekyafulumye okuva mu ggwanga erya Uganda nga bagezaako okwegaana ebikolwa bye bagenda mu maaso n'okubanga babaliisa nabyakakanja. Jjukira nti nno abamu ku balugenderamu Muhoozi Kainerugaba ssaako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Okusinziira ku lipooti eya UN egamba nti nno bagenda tandika okubeera nga bafunamu okunoonyereza ku Muhoozi Kainerugaba kubanga bino byonna ebikolwa ebyakolebwa bye bagamba byakolebwa wansi wa komandi ya General Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atwitinga ng'agenda mu maaso ng'alaga ng'agamba oyo yenna anaakwatibwako ng'atiisatiisa gavumenti ya Ankowe Salva Kiir wakukajjuutuka era ajja mulabamu omusera. N'agamba nti oba oyagala emirembe Anko wange oyo temumukwatako. Kati UN besingira ku statement eyo ng'egamba olw'okubanga regarding Salva Kiir okubanga Ankowe, UN egamba nti kikulaga strong attachment gye bayina ne gavumenti ya South Sudan. UPDF tewalina kubuusabuusa benyigira mu bikolwa bino ebyokutta abantu mu ggwanga erya South Sudan. Lipooti yo weetyo weegamba. Naye Uganda nga weevuddeyo nkugambye evuddeyo n'egamba nti nno bino byonna ebyogerwa nti twagenda maaso n'okubombinga n'okuteekawo ebibwatuka mu bantu be South Sudan tubakuba ebibwatuka ebyo byonna byakwewussa. Bino bya bulimba ffe tukolangako bikolwa weebityo tuze tutebenkeza emirembe mu mawanga gonna era musigwe gusoose okubanga tuteeka eddembe mu ggwanga erya South Sudan ne mu DRC ffe baana baliwo mukimanyi bulungi nnyo bino ebintu tubikozenga era Uganda emanyikiddwa nnyo ng'okustabilizinga instabilities mawanga amalala. Kati kino kye mugenda mu maaso n'otuteekako bino tusibako matugambuzi kutuliisango era munoonyezayo mututerako ebiwandiiko ebibaluwa bibakuntumye nti mutuvunaana. Naye nga njagala nkutegeeze nti eggwanga erya Uganda UPDF yali egaaniddwa okuyingira South Sudan era ne parliament sijjukira nti yakalifayinga oba ya improvinga development eno oyogena maaso n'operation eno mu South Sudan. Kati njagala owulirize okusinziira ku Uganda byegenda mu maaso. Njagala nkuwe ku byogeddwa minisita avunaanyizibwa mu nsonga Minister for States for Foreign Affairs in charge of international cooperations avunaanyizibwa ku nsonga z'ewabweru eza Uganda ku international cooperation mu nkolagana eri international n'eggwanga erya Uganda. Oremu Henry Okello byagenze maaso n'okwogera ng'agezaako okwolegereza institute eno eya Uganda People's Defence Force olw'ensonga nti nno embeera ebadde basusseeko nga balina okuvaayo okwogera ku nsonga eno. Kakatu Henry Okello ono nkugambye Minister of State for the Foreign Affairs in charge of international cooperation yavunaanyizibwa ku nsonga z'ewabweru saako n'ez'omunda ezikwasaganya amawanga agakolagana n'eggwanga erya Uganda. Okello agamba atya awandiise ekiragiro oba agenze ng'awandiika abaddeko ne ku NTV ng'agenda mu maaso ng'agamba as dispuraged the report by the Commission of Uganda of Human Rights in South Sudan. Nti kino ekiragiro akiziimudde ekyawandiikiddwa ekitongole ekya United Nation Commission of Human Rights mu South Sudan, whose investigation found that the Uganda People's Defence Force Air Force conducted aerial bombardment across South Sudan. Nti ekyogerwa nti nno eggye ekkulu erya Uganda People's Defence Force lyagenda mu maaso n'okubeera nga likuba bbomu across South Sudan omwaka oguwedde mu batuuze baayo. Speaking we yabadde nga ayogera bino nno yabadde abyogera ng'ali ku NTV ng'akyaziddwa. Minisita yarabishinze ebyogerwa ne UN kitegeeza report eno baagiziimudde. Agamba why should Uganda get involved in killing of civilians yet UPDF is the very army that has brought peace and stability in the region. Ngagamba kinzita kityo okubanga Uganda egetinga involved yenyigira mu bikolwa ebyokutta bannansi ng'ate UPDF tukimanyi bulungi nnyo nti ejje lino lye libadde ligenda mu maaso nga lireetebwa okutebenkeza emirembe n'okujja n'okuleeta stability obutebenkevu okuleeta emirembe n'obutebenkevu mu regions ez'enjawulo from South Sudan saako ne mu Somalia
saako ne mu Eastern Democratic Republic of Congo. Katuyinza tutya okuba ate nga ffe bennyini ffe bagenda maaso n'okutyoboola eddembe ng'ate ffe abateekawo stability mu mawanga ago? Why should we put instability on those countries, yet we are the one charged in bringing the stability and peace in those regions? Oyo abadde Minister Henry Okello. Era ng'agamba abadde abuuziza ekibuuzo ng'ayongerako ng'agamba, we are the one army that is known to be involved in ensuring that there is peace, stability and secure in the region. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okujjukiza kuno kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Ebyogerwa tugezaako kunnyonnyola Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ewabweru wa Uganda Okello agezaako okunnyonnyola ng'awuliriza eggye lino erya UPDF. Era ng'agamba era abuuziza ekibuuzo, lwaki eggye litwandiise One's Army erimanyikiddwa obulungi, lwaki ligenda involved n'okunshuwalinga erigenda maaso n'okuinvolvinga nti liteekawo eddembe, stability saako n'okuteekawo security mu regions? And now the UN is ensuring us as a killing civilian. I think this is just a hogwash and lies. Agamba nti nno kati ate UN eva eti eri n'egamba nti netwakyuzinga netusongamu olunwe nti ffe abakulembedde mu kutta ba civilians abantu ba bulijjo ng'ate tumanyikiddwa bulungi nnyo UPDF ntubenkeza emirembe tuteekawo eddembe mu mawanga ago. Ye n'agamba nze kyensuubira obwo bulimba era bukuusa obugezaako okuwaayizibwa eggye lino erya UPDF. The report released last month says the UPDF helped President Salva Kiir government carrying out aerial strikes that killed and badly burned civilians in opposition areas. Ripoti yafulumizibwa ekitongole ekya UN tujjukira bulungi nnyo yali ekiralifayinga bulungi nnyo nti eggye lino erya UPDF erya Uganda People's Defence Force eriyina okutebenkeza emirembe mu ggwanga Uganda, eriyina okukuuma munnayuganda n'ebibye, nti lyenyigira mu bikolwa mu kuyambako President Salva Kiir ow'eggwanga erya South Sudan ne gavumenti ye okubanga basitula ebintu ebibwatuka ne babikuba ne bookya bannansi b'eggwanga eriri aba South Sudan abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu bitundu ebisinga. Bino ebigambo nagambye si bya mukutu guno. Wabula information tugikuwanga wezze osobole okuba ng'otegeera ekigenda mu maaso mu Africa. Njjukira tuli mu transformation mu kaseera ka nkyukakyuka. Kati bino byonna byolekerwa mu Yoweri Kaguta Museveni ngezaako kulaga akazito n'akaliro ke balimu. Muhoozi Kainerugaba akazito kaaliko. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kiwenjogerera gayinza obba nga gamubugumye edda olw'ensonga nti ebiva mu lipooti byandibanga birungi si birungi bigenda mu maaso n'obbalumiriza nga ye Chief of Command Force, Chief in Command Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kitegeeza operation eno yagimanyaako, kitegeeza buli kimu kyali kigenda mu maaso yali akimanyi. Kakati ekitongole kya UN kigenda mu maaso n'obbalumiriza babagamba leo tubakutte lubona temugenda kwegaana. Wakati ngeri mu European Parliament babataddeko akazito ne mu Geneva olw'ensonga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu maaso n'okusubmitting ebikolwa ebigenda mu maaso ebikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati neeno UN akaziteeka situdde. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno byonna bene ebitambula saawa yonna yonna twandira benkyukakyuka mu ggwanga Uganda oba jangu mu comment section otugambe. Naye nga nkyakulaga Minister Henry Okello byagezaako okubanga akiralifayinga ng'agenda maaso n'okuwolereza n'okusambajja ebyogerebwa ekitongole ekya United Nations nti ebyo bifu bagezaako tusibako matugambuzi tulisango. According to the UN Joint Aerial Bombardment by the South Sudan People's Defence Force SSPDF and UPDF targeted civilian populated areas, predominantly affected the numerous communities in opposition affiliated areas. Nti okusinziira ku lipooti n'okunoonyereza okukolebwa UN Joint Aerial Bombardment nti ekitongole ekya UN ekivunaanyizibwa kunoonyereza ebibwatuka mu South Sudan kiraga nti banoonyereza nga South Sudan omwali eggye lya South Sudan omwali erya UPDF batagetinga ba civilians mu bifo ebiri dominantly
affected ne communities ebirimu ebisuubirwa okubeeramu abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Salva Kiir. Ekyo nno kiwandiiko kyavudde mu UN. Kaakati nno kalabaaye birungi si birungi eri mwami oli Kaguta Museveni saako ne General Muhoozi Kainerugaba. Ensonga nga wooziraba ebintu si byangu. Bagamba nti mwatagetinga okuba basibi mwakikola intentionally. Newankubadde UPDF evuddeyo ne yeewozaako munnange ng'eyita mu ministry ez'enjawulo. Naye abasajja bakyali ggumi tebagaa temugala tubuzaabuza bino mwabikola era mwatta bannansi b'eggwanga lino olw'okuba nti bavuganya gavumenti ya Salva Kiir. The Uganda troops were deployed in South Sudan in early March 2025 to help the SSDP kujere South Sudan to fight against Sudanese People Liberation Army in opposition. Bagamba nti nno ebyokulwanya troops amagye g'eggwanga erya Uganda gaayibwa mu South Sudan nga March 2025 okusolo nga gegase wamu gayambe ejje erya South Sudan balwanyise South Sudanese People Liberation Army eri ku ludda oluvuganya gavumenti led by the non-incarcerated first vice president Dr. Rich Mashala. Inti bano baali bakulembeddwamu vice president Dr. Rich Mashala abattibwa, who was suspended and is now battling criminal charges in the special court. Inti kati sawa zino wenjogerera bamugoba dda ku kifo kino ekyobwa vice president Rick Machar kati agenda maaso na kuwera ennemba na misango gye bamuteekako mu kooti emu. Oli ku Yugi updates vinyongero kuji wenjogerera musajja mukulu ono agenda maaso n'okuwera ennemba n'emisango. Jukira ekifo ky'obwa vice president bakimugobamu era kyali intentional ne bamuteekako emisango sango ne bamutwala mu kooti basobole omujja mu position eno kubanga yali abazaalidde kalumanywera. Kino nno eggwanga erya South Sudan oyinza olowooza lifugirwa Salva Kiir yekka. Nedda, eggwanga lino lifugibwa mwami Yoweri Kaguta Museveni era yasalawo ebigenda mu maaso eri. Era amagye ga UPDF gasalawo kinene ligeeriisa nkuuli gasambira mabega nga jjanze kubanga be balinga abafuga eggwanga eryo. Ekyo njagala nkikutegeeze. At the time, UPDF spokesperson Major General Flex Kuraije said they are in South Sudan at the investigation of Salva Kiir's government and as per a bilateral security agreement. Inti okumanya abantu bano tebayinza kyegana. Inti twalabako spokesperson omwogezi w'eggwanga w'eggye lya UPDF lya Uganda People's Defence Force Major General Flex Kuraije yavaayo n'agamba nti bali mu ggwanga erya South Sudan bo n'amagye bagezaako kunoonyereza gavumenti ya Salva Kiir saako ne bilateral security agreement nti bagenda teekawo bilateral security government gye bagenda bateekawo security etasaaga egenda okubanga ewera ennemba eggunda efuggaza aba bagenda mu maaso n'okubanga bayuuzayuuza gavumenti ya musajja mukulu ono. Ebyo njagala mbikutegeeze. Era agreement bagikola bulungi nnyo era okunoonyereza bano be bamu ku baali bagenda mu maaso n'okunoonyereza abaali bagenda mu maaso n'okubanga bawagira Riek Machar vice president okubanga bagamba nti nno gavumenti yaffe erina okukyuka naffe tulina okuvuganya tulina ebyaffe bye twagala gavumenti ekyuse ate gavumenti bigiremye otteeka mu nkola kati ke kaseera tukyuse obuyinza. This came to the head of March 2025 after the tense civil military relations in Nathi town in Upper Nile State, Nathi country, erupted into a fight between local armed Nura youth known as the White Army and SSPDF. The incidents involved bagamba nti bino byagwawo nga March 2025 oluvannyuma lwa civil military relations enkolagana wakati wa Nathi town mu Upper Nile State, Nathi county erupted into the fight. Emwali okulwanagana
eri ba local armed North Youth abavubuka saako ne White Army nejje erya South Sudanese People Defense Force. Kanino bagamba incidents eno involved the overrunning of the SSPDF garrison by the White Army. Nti okulwanagana kuno kwali wakati kwezuula nga batandise okulwanagana wakati wejje erya South Sudan People's Defense Force saako ne ba White Army ne bagenda maaso n'okubagana, leading to the bloody failed UN-led evacuation on 7th March that killed the local SSPDF commanders. Kino kyaleetera UN okwenyigiramu era ne bagenda maaso n'okukola evacuation, era kigambibwa nti nga nnaku z'omwezi 7 March baloko SSPDF battibwa, ba commanders battibwa ab'eggwanga erya South Sudan. General David Majo and Donez of soldiers bonna bano battibwa mu bulumbaganyo obwali bukoleddwa obwamukwata mundu. Abamu battibwa. Kati bakulaga engeri gye bafikisingamu omusango guno oguteeka ku UPDF. Era nga kigambibwa nti bakomanda abattibwa. This violent event, which also claimed a UN crew members, significantly escalated tension, jeopardized the 2018 peace deal and promoted accusation of the war crime. Enti okuttibwa kw'abano kwateekawo violence eyaliwo era yababirwamu neteekawo tension saako n'okutoboola agreement oba ne deal yali yakolebwa mu 2018 ey'okuzza emirembe mu lutalo luno twandiyise olwagenda maaso mu Cold War mu South Sudan. While Machar is currently on trial for the offense related to the incident, newankubadde Riek Machar ali ku trial zawule nemba n'emisango, naye incident ekyagenda maaso. Olwo mwogenda maaso n'okubanga balwanagana mu bitundu ebyenjawulo n'okuholodinga wawulo gavumenti ne troops zaabwe n'amagye gaabwe bagenda maaso n'okubanga bagobaganya abatujju bwe bagamba. The attack city in UN report involved widespread use of improved incendiary devices. Nti UN ekozesa devices ez'enjawulo ezigiyambako okufuna lipooti n'okulumika ebigenda mu maaso. Ebikolwa ebya UN ebikosola ebya UPDF bibagenda mu maaso n'okukola okutuusa ku bannansi b'eggwanga erya South Sudan. Kitegeeza ki? Nti Museveni ne Muhoozi Kainerugaba ensonga zandibanga zirinnye enkandaggo. Witness told the UN Commission that during one attack in March 2025 in Wunariti, 15 kilometers outside Juba, homestand where set burrows after plane dropped. Inti UN bajulizi baayo bagamba baaliwo UN Commission akaseera ako k'obulumbaganyi nga March 2025 mu kifo ekimanyikiddwa nga Wunariti, kilometers 15 outside ekibuga ekya Juba, we bagenda maaso n'okubanga ennyonyi zidropinga burial liquids ne babakumako omuliro. Wano we babaziika ne bagenda maaso ne babakumako omuliro. Survivors said they saw civilians set alight. Bakawonawo bagamba nti baalaba ba civilian nga babakuma omuliro nga balamu, ng'era aba UPDF bagenda maaso n'okukola bino, including the boy band beyond recognition. Wano we balabirwa n'omulenzi ng'ayokyebwa. A barracks housing opposition soldiers was also tracked, the report said. Inti barracks ezaalimu abajaasi nazo zaateekebwako omuliro. A day after the attack, UPDF Chief General Muhoozi Kainerugaba, the son of President Yoweri Kaguta Museveni, posted on X that Uganda had bombarded opposition forces in South Sudan. Inti n'oluvannyuma enkeera nga bamaze okukola ebikolwa bino ebyekitujju, Muhoozi Kainerugaba owa People's Defense Force yavaayo ku Twitter ne yeewaana atya? Yavaayo ne yeewaana ng'ebagenze mu maaso
nga bwe bagenze mu maaso n'okubanga bakubye bomu ku opposition forces mu South Sudan. Kino kyongera obbakakasa nti bino ebikolwa byali intended ne government ya Uganda ne UPDF. Our air offensive will not stop until Riek Machar makes peace with my uncle Afande Salva. Bino bigambo bya Muhoozi nti Muhoozi n'agamba oluvannyuma lw'obba kuba bomu nti offense ye abasajja be tebagenda kulekerawo paka nga Riek Machar vice president ateekawo emirembe ne uncle we Afande Salva Kiir. He wrote, he later deleted the post which had a video of fire explosion captured from the flying aircraft. Oluvannyuma ka video ke yali atadde yakalaga nga UPDF egenda maaso n'okubombinga n'okwokya basiviliani bano yakajjayo akali kalaga explosion ne aircraft nga ziri mu bbanga zigenda maaso n'okuteera omuliro abatuuze bannansi baali bakutte mu bitundu ebyo kilometers 15 okuliraana ekibuga ekya Juba. The report says there is appeared to be high degrees of planning, operational integration and command level authorization. Nti waliwo okuduumira kw'ekika ekyawaggulu ku operation eno n'okuweebwa obuyinza mu b'obuyinza okukola ebikolwa nga bino ebyatuusibwawo. In November 2025, Uganda denied mu mwaka gwa 2025 mu November mwezi ogw'11 Uganda bino yabyegaana participating in an combat operation in South Sudan. It has also denied using chemical weapons and barrier bombers and said it does not attack civilian. Uganda yavayo n'ebyegaana ne bagamba nti ffe combat yaffe tetwenyigirangako mu operation yakutta aba South Sudan. Ate tetugendangako na chemical weapons. Tetukozesangako chemical weapons na bombs kuziika bantu ba civilian nga bwekyogerwa. Muleme kutusibako matugambuzi kutuliisango. Minister Oyena Okello ngagamba nti some element within the UN might be against Uganda. Inti elements ezimu mu UN zandibanga ziri against Uganda, zandibanga batuteeka. But that they would investigate the matter and respond. Neera bajja kola investigation. Nchiwa bajja tu respondinga n'okutuddamu. Agamba kyeka waliwo atuteeka mu kitongole ekyo ekya UN, ekya United Nations. Kubanga bino ebikolwa nga bino tebayinza bukeera bukeezi ku makya ne babiteeka ku ffe. Fere tuyina musango wachi baba bateekako ebikolwa nga bino emyaka 45 tutebenkeze emirembe mu regions mu South Sudan, mu Somalia, mu Democratic Republic of Congo tufugazizza abayeekera omuli aba ADF omuli aba Kodeko kati huyo twagana kugenda kuyeekera ba M23 muyinza mutyo tuteekako ekintu ng'ekyo twagenda maaso n'okutta ba civilian ne tubookya omuliro ne tubakuba bomu mu South Sudan mulimba temuyinza kukola kintu ng'ekyo naye kale engeri nga UN gyegenda maaso n'okukola investigation nchiwa bajja kukola investigation era bajja kuba bavayo ne report eri clarified bajja tubuulira era eggwanga lijja kumanya baani abatta abantu baani abaziika ba civilian abali mu South Sudan. The UN is such a big institute but within in there are individuals who of course might not favor Uganda or think Uganda should be married, and I think this is what it is. He is stated. Minister Okello Iranga agamba nchiwa UN United Nations Institute nene, it's a big institute. Era tukimanyi bulungi nnyo mwandibamba individual nga deri institute nene mukiteeka okubeeramu abantu batamanyi. Tosobola kumanya abantu bagenda maaso mu institute nene weeti bonna n'obamanya mwandiba mulimba individual. Of course mwebali abayinza okubanga tebali ku favor ya Uganda, tebafavoringa Uganda, tebafavoringa Uganda era balowooza nti bajja kuba bakizuula. I think era yagamba nchiwa kino kyekiri kyennyini nnyini mulimu omuntu atatwagaliza era ng'agamba nevertheless we are going to investigate this matter thoroughly and we are going to respond to the UN human rights report. Nti tunaye ebyo nga tubitadde ku bbali tubireke tugenda kukola investigation yaffe tugenda kukola okunoonyereza okwaffe ku nsonga eno tulabe ekigenda mu maaso era tujja kurespondinga Uganda UN human rights report era aba human rights report tujja bawa ensonga eno okusinga ku investigation gye tunaba tukoze. Temweraliikirira batubadde batusibako matugambuzi tuli isango.
oli ku yugi update civic osinze bango tuliza byeyimu kuwere nemba kusekanga n'omuguwa eri United Nations Human Rights Commission saako ne UPDF Uganda People's Defence Force omusango babataddeko munene ogulimu n'okutta omuntu so tongera okubawa boolyawo nga tubasabira nenze kyendowooza kandi banga kaweddemu kubanga ekivaawo UN Commission Human Rights Commission webanga etandise okunoonyerezaako ne bazuula ensonga ngeezo ekiddako kimanyi United Nations Security Council yebeddako okunoonyereza ate ye weeyingiramu tebakubuuza tegeeza wajja kubeerawo ekibalwa kibakuntumye ekisamoninga Mwami Kaguta Museveni ne Muhoozi Kayinogaba okusinziira ku lipooti ze bamuwadde ez'okutwitinga jjukira ntwabagamba nti zino tweets zigenda mu maaso n'okukosa eggwanga lyattu Uganda zitanishinga ekitiibwa ky'eggwanga Uganda kati bamanyi nti musajja mukulu oba yali atwitinga bibye oba yali agezaako kunyumirwa mu kutu wabula wabanga ali anoonya popularity kati abizudde amanyikiddwa n'ekitongole kya UN kimumanyi kati ke kaseera okola accountability ku byagenda mu maaso bino tebirimu kusaaga nti yali atwitinga bibye eyageza kunyumirwamu omusango bamaze okubanga bagumuteekako nagambye oli ku yugi update TV gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako nja kukubiriza gwa najja mu comment section sharinga video eno likinga sobole okubanga tutambuza obubaka mbagala nnyo mbagaliza olunaku olulungi munzikirize nkomaawo tujja kubanga tukomawo mweraba